Gardens enakuwadde nsaba ekyo tukikubireko mu ngalo. Endongo ya Ronnie Simple eyo byebimu ku bibala oba byebamu ku products ezivudde mu ndongo y'ebinyaanya era bye mugenda okuwulira. Kisuusuuti kiri made of endongo y'ebinyaanya, so gamu ku matabi getugenze tulandiza ag'endongo y'ebinyaanya era Ronnie Simple oyo y'omu ku bantu betugezezzaako okumekinga okukola okulaba nga naye avaamu omuntu. Era ndowooza abaludde nga mutubuuza ekibuuzo kakati mwe ebintu mubikuba naye kakati Waloni yangamba munatulekerawo ani nga mufudde genda kufa. So kale ne bwe kiriba Katonda akireese naye tuba tusazeewo okuwummula abalenzi nga bano ba Ronnie Simple, bano ba Maswanku, ba MC Bukutu, ba Ssebwata abo n'abalala bangi bajja kusigala nga babasanyusa kubanga tugezezzaako okubategeka. That is why era obudde buno bwe tuli nga tukyaliwo mukyatulaba nnyo ne mu nteekateeka zaabwe mu kugezaako okulaba nga tubalaga wano na wali. So buli ali eyo ng'owagira endongo y'ebinyaanya ng'oyagala nnyo Mbazira Tony, oyinza okuba oyagala nnyo Suuna Bell, it is okay. Kati mujje tuwagire abaana bano tubabeereremu nabo bafune ku ssanyu ly'endongo. Era bonna tujja kubeerera nga tuyimba ekintu eki nti endongo y'ebinyaanya weewaawo. So bye tugenda okubeeramu ku Saturday eno. Twebaza nnyo abavujjirizi aba Hogo Pig Concentrate, mikwano gyaffe abo tubeeyanza nnyo. Batunda mmere ya mbizzi. Kale mwagala embizzi njiyite ki? Mwagala ngibikkeko njiyite ntya? Batunda emmere y'embizzi, mmere eyamba embizzi okugejja n'otunda n'okola obulunzi. Era ffenna abali mu bulunzi bw'embizzi tweyagala lwa kirungo kya Hogo. So mikwano gyaffe aba Skypins Tours and Travel nabo tutambudde nabo, of course wembeera we babeera manyi mukimanyi lwaki nti nze brother ambassador waabwe era mujja kutusangayo nga gye tuli nnyo. Skypins Tours and Travel ku Prime Gardens wane nakuwadde tugenda kubeera ng'enteekateeka zonna tuzirimu. Stream Live Avenue eyo nayo mukimanyi lwaki kubanga enteekateeka nga zino okubrandinga Bulango n'ebirala ebiringa ebyo ffe tubibeeramu emabega eyo okulaba nga tulaba emikolo gino nga girabika bulungi mu mbeera y'okugimanyisa abantu. So era naye tugenda kubeerayo ku mukolo ogwo. Arapex Style Adhesive and Grout, ekyo kirungo kisiba tiles. Owulira tutambulira mu birungo, kiri kikusambizzi, kino kisiba tiles n'ozisiba ne zinywera. So tweyanza nnyo, tweyanzeege obwokulya bwaffe wa Newmans. Manyi abaakedde wano wedda bali mu bbulya Newmans mwaliddeko temunaba naye waliwo abaalidde wakajja busanga wa. So Newmans snacks nazo tugenda kubeera nazira tugenda kuzirya ku lw'omukaaga luno Prime Gardens enakuwadde. Tulina sound ya SBL, tulina super sounds. So kwegamba tugenda kubeera wakati mu sound ng'ekukuba amatu okuva mu buli nsonda. Kyetubasaba abawagizi baffe abanyumirwa endongo y'ebinyaanya, abawagizi ba Ronnie Simple mu Kisuusuuti, please mujje nga bukyali, endongo etandike nga bukyali, omutwalo gumu gwokka tweyagale Saturday eno. So ebisinga awo mpozi kati nga mwagala ntandika ate kubalimba mukaaga luno ensonga zigenda kubeera massive. Enteekateeka ziri bulungi. SBL events egenda kutuuka lunaku olwokutaano egenda kuba etuuse kuba eri mu kkubo. Enteekateeka ziri bulungi, security eri ggulugulu era tugenda kulaba ebyenjawulo. Ronnie Simple Uganda mumumanyi mwenna era awerekeddwako banywanyi be bamuzeeyi be omukulu Mbazira Tony, bakadde be omukulu Mbazira Tony, Suuna Bell era ne ba DJ bonna bemumanyi abagikupa abaginoza endongo y'ebinyaanya. Musuubire kubanga tugenda kulaba ekyewuunyisa bingi olw'ensonga tuliyo tera okuwulira bannabitone nga bagamba nti titugaba ku masannyalaze naye muno mu Uganda Mbazira Tony, Suuna Bell bebamu ku balina authority egaba amasannyalaze. So mugenda kubalaba byo masannyalaze, ekintu ekyo kigenda kuba bulungi. Kigadde zero promoter.
mukaaga ne basanga nga mutuuse mutuireko kube disco okuva ku makya paka ku makya so yonna gye muli mbakowoola tolekaayo munno oba olina munno mujje nga muwerera ddala so nyongera bakowoola mujje tubeewo kulwa munnaffe naye engombo yaffe Ron Simple izoyi hey kati nyala mugire zoyi weewaawo balamusizaako mwenna protocol nanga omugiraba waneeno ndi musanyufu nnyo okubalabako olunaku olwaleero nze Ron Simple Uganda abasinga abamanyi nga jjajja mwami tuteeseteese enteekateeka gy'omukyaludde okulabako ku mulundi guno era mbayita ennaku z'omwezi nga 8 ye Saturday eno babinyanyanyanya genero bonna tubakuŋŋaanyiza this time suubira okubanga ekimu kirina kuba mansiikenyi era nolwekyo njagala omuntu agenda okuzya nti ngazze akakasibwe nti bulaze byonna agenda kuddayo nabo wansonga buli kimu genda kuba wenda mu byonna so waliwo abaseera ebisinga naddala abatera okujja mu kivulo kyo bagamba endongo y'ebinyaanya mubamu abayaaye bangi nnyo naye kuno nsuubira mugenda kubaamu ebyewuunyisa bingi nnyo kuba ensonga zino ngenda kuba mansiiku nnyo mu buli kimu ngenda kuteekamu obukugu bungi nnyo okulaba ng'abantu abaddayo n'ebyabwe kuba lwansonga juzi waliwo etwaliwo awo abantu baali bayaaye nnyo ku olwo kati kuno ngenda kuteekako obukugu bungi nnyo okulaba nga buli muntu addayo n'ebibi era ntegayidde oli agenda okujja nti alowooza nti agenda kujjaza abantu nsubira kuno tekigenda kubaawo wawa abayaaye abamanyi okujja n'obuyinja mu nsawo ebintu ebyo ensonga enkulu ennyo gengenda okubagako saagala oli ajje bamupeke ensimu ye bamukuba akayinja bagamye nti anulu yayiseewa kumba bayayiseewa mulyango guno kigenda kuteekawo obulungi naddala ku mulyango awo saagala ayitamu agenda kusumbwa abantu munda era mbasaba baganda bange mwenna mujje nga mwenna muli kimanyi nti ensonga zonna ziri piya situyita yonna egenda kuba terina buzibu egenda bakolayo kyemwagala abalala taata manyi edda akatubeere wakaga nti awo omwana musiibule omukoneko mu kyenyi bwoti ogaja lero otabaale kitegeezebwama wange ndowooza ebigambo nga bimulira omukulu ng'abibagamba ndowooza ndi omu ku abo sirinzeka n'abalala bangi nnyo gye bali naye Ron Simple ndi omu ku ttabi eryambazira tone ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero nga naye waali mukitegedde baganda bange so mujje munyumirwe endongo egenda kubeera y'amaanyi nnyo nyongera okusindika obubaka buno nawulira liri pazo pikigaza nti mwe musinga eggaali kati nina eggaali njagala mutegeere nti nina eggaali abantu bujje bagamba nti abayimbi bokabe balina eggaali kati mu Uganda wano nze DJ asinga eggaali ono bandigaza liri pazo naye yakoze eggaali abantu nina eggaali bugaali kati mujje ngenda kuyinyirawo n'eggaali eggaali yange yampisa si yakuyawudde bali balina ey'obugiri teyaki kati nagassa eggaali y'ekawempe nina eggaali y'omunyendo nina eggaali y'emakindi ogenda kulaba eggaali ya jjajja mwami bagiyita fayavavaawo okitegedde soka akati nze nikigaza ani walabana amalina eggaali mudura ani kalifa aliyeni abo balina bugaali soka akati baganda bange musale bingi nnyo bagenda okubatenga mulaba kononaku mpozi nga mwenayo kubuuza omusolo kubatenga mukubuuza mumwe ku bukolo bw'amaanyi ow'eggaali yogera kubijja olomwana bali gaali zaabwe bazirina neti ziri mumuka eggaali ogenda kugiraba ennaku package era ekyengera temwali mu kisuusuuti byali birala. It was a very different package. Kakati nekuluno kigenda kuba kirani. By the way, eno gye tugenda nzonyeza n'okutandabako nga nkuba nga ndi ku deeke enkuba tujja kubeerawo era naye n'ekyengera yaliwo naye tuwamulaba. So neeno tugenda kubeerawo ffe mujja kutulaba kuba ffe bakulu be naye buyinza obutalulaba nnyo nga twenyigidde tukube tukole ki tugenda kubeerawo okuweesa Katonda ekitiibwa. Naye nga eno package ndala n'ebiri byali birala. So tulina buli ekyetaagisa
okukoola abantu bano bajje babeeko bye balaba kubanga enteekateeka nsobola okukuzayo kati kyokulabirako twalina show e Nansana ku Makutano nga 17 Feb eyasuuna era ffenna twaliyo. I was there, I performed, but under a very, very different theme. In Sasagendo, Musimba, Kagere. It was a very different theme. Then, right Akabanga Katini, to get the Chengera Summit. Mundabe Nyango, Wango, Bade to channelize the Chingira, Munda in Zokula Vanga Bibim. Nebo Vanga shares on now as Rico, Walaba Bibim, Tibiari Bibim. So, I think that after Wali, Naye, delivery. Yali yanjawulo so n'omulundi guno suubira delivery y'enjawulo n'ekirala bano abaana tulina okubawa omukisa olw'ensonga nti twabalaga nti kino kisoboka era neguno tulina naffe kennyini kubayambako nammwe abamawulire kulumbasaba mujje tubeerewo tusoosowaze ensonga zino kubanga maama gwate buli kadde tunabeera kusuuna beni nambazira toni nabo tubaweemu ka chance manyi kisoboka era bagenda tuwa ekintu ekyenjawulo okuva ku ekyo naffe kyetwabawa. Abayimbi abasinga oba bano ffe twabawulizaako ku kyetulina baido bino ebimu oluusi lwakuba nti sifuna nnyo budde bwe bagamba bano abantu abamu kati bano kyetuyita lwakuba nti ebyokusomesa b'ennaku zino lyakusangala akusanga mu kibuga agamba mwana gwe lwaki oyambala nnyo esaati enziruga kuyambala kusaani yeeno n'agamba oyo nze namusomesa naye bano ba mu kilasi ng'omusomesa okumusomesa byakola mwamutwala mu ssomero be basomesa oliye muyizi mu class no muri lecturing kino kibirawe kitongo kubasomesa byonna bena be bakola okubira ddala mu media bya radio n'emirimu gyonna gyetolodde ku media n'okkuba endongo so byonna ebyo tubadde tujja tubikola lwakuba nti tutira nnyo binyumya nti tutira nnyo okufuna budde bwe bagamba naye bano bonna bano bamutaka Ssebwatu bani abalala banji gwe kyoba omanya so so abantu bano tugezezaako netubibasomesa netubalaga ebiri mu field eno naye netugezaako n'okuteeka mu nkola bye tugenze tubasomesa kubalaga nti kisoboka nti kandoyo webanga eyakateina kyevaako bwekola nyeyoono kuba kati nze ono Ronnie Simple okumuwa ku kyemmanyi tikyakendeeza bye nnina wabula ate kinnyamba nti osanga nange ali bisomesa owange bwendibandeseewo endibasiriye kati ku mulundi guno ku lw'omukaaga luno mugenda mujje mulabe ekyenjawulo Ronnie Simple kyalina okitegedde ekikye kiri kitya kiba kitya because omuze ekyabali kiba janyanya kati jangu olabe ekisusuti ky'enongo kyo kibeera kitya ku lw'omukaaga luno because kati olwaleero sina wengena kikulaga nti kyange kiri bwe kiti because ebyaffe byabikolwa olw'omukaaga nakususuuta endongo ku lw'omukaaga ekisusuuti boonawula nti ensasagge y'endongo ebinyanyanya weewaawo kati obawo naawe ekikyo kyokola kyo brandinga naye nga mu ekyo kyonna kyakusuusuuta ndongo amakulu wajagala gwolina gwesuusuuta busuusuuti kikole ki tudigidde tweyanze omugana ngo BTV esawa zino katufuneyo